kumacha nagenda kulusa sanga 12:00 wenasanga ekisajja ekinkwata Mr. Sebunya simanyi obazaalisa wameka ngenda okuwulira omuntu mbuliri bwange ng'ambagatira omulundi gumu mu byo planning ekyokusiba maama kireke kati eriyo ngaffe abatabalina noga banzisenga mulina nanziba nenga tukola ki obulamu buggwawo mu bulumo bw'ekitalo bwenvaamu envunyu n'ekivuuno nga yemundaba SB4 nze mbadde nsalawo maama oba asibibwe oba avunaanibwa mu mateeka avunaanibwe n'amaka gange gonna gange gano tobanjibwa tuweera omukisa omunene nnyo ajja ati mukama akuwa omukisa nze simanyi essanyu lyempulira ate mukama akusanyusa okusingawo ate nate amiina mwenna tweyanziza kuba tetumanyi tetubataddeemu mafuta tetulina kye tukoze naye mukama abakozeseza abatuwangaliza asanyusa amaka gammwe abaana bammwe babasomese kwegamba kyowulira omuzadde kyotonda kyoyagala mukama nammwe kibeere ku baana bammwe amiina mbalamusiza basebo ne bannyabo amannya Namutebi Sofia akulira abasawo b'ekinnansi mu ggwanga tusa okulabula abantu mwenna abalwadde bange mwenna abali wabweru w'eggwanga abali Sweden abali Germany abali London n'abali Uganda abalwadde bange mwenna tinnafunye ekizibu ky'abafeera abali ku Facebook nga bakozesa erinnya lyange okujjanjabirako abantu nga balimbirako nti bagabirako obugagga bagabirako emikisa enzaalo wamu n'ebizibu ebirala byonna n'okubakwatako ebitaamu era nga balagira abantu okubaweereza ssente ku masimu gaabwe basobole okubajjanjaba bassebo ne bannyabo maama Fiina tajjanjabira ku Facebook maama Fiina ajjanjabira mu kifo kimu kyokka Bulenge wali eddwaliro lye Mityana Road mayiro 7 okuva e Kampala maama Fiina oba oyagala okwogera naye oyogera naye ku ssimu zokka eziri wammanga ku screen oyo gw'odiringa naye ng'akusaba ssente omusindikira koleko oyo aba mufere taba maama Fiina. Nze muzukulu wa Kabajja Omugeye Sebunya tuli ku SB4 Media Tuggussa Enssonga kituwa amaanyi nti program zetukola olumu zibatukako ne mutuyamba mu ngeri ezitali zimu tukumyewo n'ekitundu kyaffe kino kijja kuba kyakusatu kyakuna ekya Daphine emboozi mwagiraba basinga obungi abakwatako olw'enkono emiri mu Uganda kyabalumira mu mutima abasinga obungi nemu bekyaluma tulinamu ajati waffe aze nga tubeerawo mu programs ez'enjawulo nangamba SB4 omwana oyo njagala okumulabako neetaaga okumulambulako era tujja kufunayo akadde tugende mulambuleko ekyomukisa omulungi Daphine n'azaala we yazaala nendowooza nti ajati akivuddeko nennaku zonna nabadde ankubira akasimu ngamba omutima gunnuma njagala kulaba ku mwana oyo ku Daphine ajati tusanse okulaba Daphine gwe walaba wuuno ne baby wamu ne jajja tusanse okulaba ajati naye nsanyusa okubasanga waalaikum salaamu wa rahmatullahi wa barakatu neyanziza okundeeta okulaba Daphine nalaba Daphine ne jajjawe nga Daphine by then yali akyali lubuto nekinkwatako nekinnuma neŋŋamba nange abaana abato like nenkunoonyako naye by then yali tannazaala netugamba katugumiikiriza asooka akole ki azaale Allah namusaasira n'asumulukuka baby mulabye sijja kusemberera nnyo baby but I think ali fine cause nyina flu ate nyinza okujja okulambula ate nendeka ebizibu ebirala jajja webale kulabirira Daphine kale nnyo naye mwe mwasenga webale na kumwagala
webale butamulekerera abalala batugoba. Nange mmwe mwasinga okumpa amaanyi. Omulala amugoba n'amugobaganya osanga omwana ate oba n'afuna eyo ebizibu ebisingako ate kino kye tulabako. So omwana ayinza okuzaala ate n'addamu n'atereera n'addamu oba n'asoma ate n'abeera omuntu ow'enjawulo kozi si yabeera asoose. Webale mwagala, webale namubeererawo. SB4 webale kubeererawo abantu nga bano. Si bangi nti babalaba ne babayamba. Era bandi kutuukiridde n'ogamba ate n'onoonyayo abalala. Ne webale kukkiriza naye n'omuleeta ne tumulaba. Kuba ffe tetumanyiyo gye tubasanga abamu. Yesebo. So, Daphine, ono anti wo ayagala kufuuka anti wo. Nsanyusa okulaba anti. Siwetano anti. Ini anti. Baby namuona. Ali atya? Baby ali fine. Kozi waga baby bamutuma linnya ki? Ne Mukisa Andrew. Mukisa Andrew. Ali atya ye? Baby mulungi naye lwakuba alinamu ekifuba n'essanyiga. Yafunye treatment? Nedda. Tugenda kufuna treatment. Jjajja tujja mulekera ssente. Ajja mutwala mu ddwaliro inshallah. So, Daphine, oyo anti waffe amuyita ajati JN Events. Tegedde. Mutegedde. Oba mweyanjulire bulungi. SB4 mpise JN Events. JN Events mulimo but bampita na saazi oba nze na saazi Jamaica. Nenganira JN Events. Kuba muntu ali eyo. Tuzenga tukulaba waliwo gye twagendako naawe eri eruzira ewa mwana yazaala omuzungu era n'otukyalirako. So abali emu n'abatulaba ajja tewafuna atubeereddewo mu programu ze zitali zimu. Alina event bagiyita JN Events. Batimbi ba ku mikolo yeetaze okwambaza omugole, okutimbira omukolo, okwesa ekitiibwa gye lwayesenga ddiko n'ebirala ebisingako okupangisa zigomesi ebirala. Tukola decoration, twambaza abagole, to hiring tents, entebe, different tents and mu sizes enjawulo, n'entebe ebika byonna ebikola emikolo. Byebyo kwambaza abagole, kutimba n'okukola hire ku bintu ebikola emikolo, video coverage, music system. Yes, SB4 nze buli lwendaba omwana ali mu myaka egyo oba buli lwendaba omwana nga alina ekimuluma nga mwana mpulira bubi kinkwatako. Naye olw'okuba nti kale oluusi obusobozi bukulemesa cause oteekayo bangi naye obusobozi ne butulemesa. SB4 nze wano wendi si we nnali. Nze nakulya mu mbeera mbi nnyo. That's why nti bwe ndaba omuntu ali mu mbeera embi manyi kye kitegeeza. Bwe mpulira omuntu nti maze ennaku 2 sirya abaana bankabirira tulya biwata, I know what it means. Manyi kye kitegeeza nti nalimbaddeko mu mbeera embi, nalimbaddeko mu mbeera y'okubeera nga bakugobaganya, nalimbaddeko mu mbeera y'okuba nga tolina kyakwambala. Manyi kye kikola ki kye kitegeeza. SB4 nzo ojja kundaba nnyo cause nze kikwataganye n'omwana nga ali mu mbeera embi. Baganda bange okuwaayo si nti nno obeera oli mugagga, siri. Era ne mama Fiina oyo omukyala nze mwagala nnyo. Mama Fiina awaayo si nti nno mugagga, kuba singa ye mugagga, singa tumumanyi nti ye mugagga asinga mu Uganda, but mama Fiina embeera gye yayitamu nga akula okutuuka waali teyawukana na yange era teyawukana na y'abaana balala. Naye okuwaayo guba mutima. Mama Fiina awaayo nti kubanga omutima gwe gulumirirwa, omutima gwe muyambi, omutima gwe guli bwe gutyo, but it's not nti mugagga. Bw'oba oli eyo ng'olina ky'olina kyonna ky'obeera olina, buli lwolaba omuntu ali mu bwetaavu, please help. Abantu bano balimu emikisa gyaffe. Olw'okuba nti ye ali mu mbeera eno tekitegeeza nti bw'agamba Mukama akuwa omukisa togutwala. Ogutwala. Abantu abali mu mbeera embi buli lwolaba omuntu ng'ali mu bwetaavu ng'olina, please mubabeererewo, mubayambe. Olwaleero omwana ono agambye bebi we mulwadde, ono bebi ali mu nnaku.
bw'abeera ng'alina ssenyiga n'ekifuba jjukira ye tajja kwogera nti eno we wannuma ate njagala kukolola ate njagala kunyiza. Kitegeeza nti omwana oyo ssaawa yonna ayinza okubeera mu buliro banaafuna ekizibu banaabeera kozi maama we muto ate yaasula naye ate jjajja asula walala. Kati wobeereyo n'owulira ekintu ng'ekyo mumuyambeko ku jjajja abe ng'asobola okutwalirizaako omwana ono aveemu ate era abalina obusobozi andi nkubira gavumenti omulanga. Bwabeerayo abantu abayamba ku baana omwana ono okuzaala tekibeera yali asoma tekibeera nti nno omwana bw'azaala aba akomye. Nze nalabako programu nga bagamba nti abaana abaafuna embuto mu COVID bwe bamala okuzaala muyina entegeka. Omwana yuno wano SB4 yamuyina enamba ya SB4 ebeerako ku programu ze. SB4 mwangu wakufuna buli amwagala asobola omutuukako. Mwandiyambye omwana ono oluvannyuma lw'okuyonsa bebi we ne mumukwatako n'addayo n'asoma be baminisita bano ab'enkya be basawo ab'enkya and ono omwana bw'addayo n'asoma SB4 asobola okubeera ensonga olw'ensonga nti ennaku agirabye bye bamugamba osobola okufuna olubuto alufunye omwana amuzadde ebigambo biba bitono aba asinga kukola kusoma aba ayagala nnyo nnyo asome ate asanyuse ku jjajjaawe ate amuyambe. Abali eyo abali mu gavumenti abalina obuyambi abo abagamba abaana abazaalira mu COVID abaana abali embuto mu COVID tumuyina. Si byebiri ebyokuleeta abazifuna edda ne bazaala edda kati ono tumuyina ye wa mu COVID kyeyogerera. Gavumenti eteekewe ku nkola naddala mu byalo eyo ne mu bibuga abaana bano abatuukibwako akakibwa akaboozi nga tebeesiimidde wadde babeerewo enkola kuba kyemmanyi nti omuntu abanga ali ku kitundu omwana n'atuukibwako ekikolwa ekyo gavumenti nga yayagadde esobola okumanya omuntu oyo akikoze n'abeera nga abolendezebwa. So ensonga zino nazo tuzitunulemukko zinteesa yange. Kakati SB4 ebintu byebyo batuyambe ku mwana bw'amala okuyonsa addeyo asome ate babafeeko si kubagamba nti muddeyo musome ne mukyogera bwogezi nti abaafuna embuto muddeyo musome. Bano abazadde abulwa kyamuliisa ate afuna ekinaamuza ku ssomero okitegeera. Kati waba asobola okubulwa kyamuliisa abulwa amafuta abulwe kino abatasobola kumuzaayo ku ssomero. Gavumenti mwe muyina okutulaga nti mufaayo eri emiti emito eginagumiza ekibira. Bano abaana ababa minisita n'abali waggulu oba abalina obusobozi obusomesa ate era simwe mujja okupoota simwe mujja okuzimba simwe mujja okukola emirimu emirala jjaffe ffe abeeno wansi SB4 ndi decorator naye minisita tasobola kutimba. Kitegeeza singa ate saatimba bwe yandibadde n'omukolo yandibadde asobola okuhayaringa omutimbi okuva e Bulaaya ziba sente nyingi okuleeta omunakenya ajja kutimbira omukolo. Naye era nyambibwako okuba nti nsobola okumanya omukolo gwo ne nguwandiika ne ngubala ne ngusoma like bwe bityo. Tuyambeko abaana bano baddeyo basome baleme okubeera like nga bano benda ba ku street. Daphine gwokyayagala okusoma? Njagala okuddayo kusoma. Okuma mu kirasi kikozi? P6. Okuma mu P6. Omukyala omulala gwe njagala okubira omulanga bamuyita mukyala Ruth Senninde. Omukyala oyo ayina ebitongole bingi ayina institute nyingi ezisomesa abaana ebyemikono abiteekamu nnyo ssente nti bwe tubeera nga tetusobodde kufuna chance ate eri eddayo okusomera ddala. Mukyala Senninde oli mukyala muzadde oli mukyala mulungi ne abakyala abalala sijja kumenya amanya g'abakyala bangi bati nina gwe nsobola okugamba nti ono mukyala Ruth Senninde. Tukusaba otukwatireko ku mwana ono SB4 ono yamulina. Nze nga bwe namufunye SB4 n'amuntuusaako buli omu asobola okutuuka ku SB4 n'omugamba njagala kulaba mwana oli omusuubize nti omala okuyonsa tukutwale mu kifo bwe kiti oyiga okutunga ekyalaani oba oyiga okukola kino oba oyiga okukola kino abeeko omulimu gwakola ogunamuyamba mu future aleme kubeera awo nga yennyamira agambe nti nze ndi feeriya agambe nti nno oba ndi kino oba ndi kiri. Obubaka bwange bugenda eri abazadde mwenna omwana oyo waba nga kikukutte kayina baby yuno but nze sobola kumusemberera nnyo kozi mbadde ne flu please muyite mu SB4. Enamba ku screen okwo kweziri osobola okunkubirako muyambe jjajja afune kyabaliisa omwana aba ayagala pampa omwana aba ayagala amata oli maama aba ayagala okunywa obulungi so that afuna amabeere bingi okubeera ng'ojjamu omwana okuva ku day 1 paka ku mwaka. So tweyanziza nnyo jati tweyanzeege manyi n'okufuna obufunyi omugenyi nga ajati nayogerako ku gye tuli kituwa essanyu oba n'essuubi
ne tubeera nga tetugamba netulema kubeera nga twenyamira twekubagiza. Tukyetaaga abagenyi wane wa jjajja wali open, jjajja abeerawo abatali wagenda abeera ku church, tumukira kuzika simu netungamba nti jjajja tuli tuzze najja mujje mutukyalireko, mujje mukyalire ku Daphine mumwetikireyo, amuleeteddeyo akagoye, amuleeteddeyo kasukaali, amuleeteddeyo akagaati, tumulage ku laavu. Mukufunzaafunzaamu mbadde ndeeteddeyo ku nakawere obuugi, mbina mu mmotoka ndowooza tubifune tumuwe, bajja mufumbiramu akuja anyweko ddala atakuwangaaza. Amiina. Kubanga Bayibuli egamba nti alituwangaaza nnyo alitukkusa obulamu. Leka akukkusa obulamu okaddiwe mutwe. Gwe guba gujja envi, amagezi tegakola ki? Go osigale nga bw'oli. Olabe ku bazzukulu nakabiri nakasatu ne nakana. Amiina. Nammwe bassebo tweyanzeege. Kuba nange amagezi gaali ganneesibye nga ndaba wenzirukira sirabawo, naye mwebale kutubeererawo. SB4 ono jjajjaawe amwogerako nnyo, ye yamubeererawo ng'akula. Nze jjajja wange azaala ddadi ye yambeererawo ng'akula. Jjajja teyansuula, jjajja teyanneegaana. Mu bantu abangi nga bakwogerera ebingi, jjajja yabeerawo. Mu kiseera kino nga tukuze nti we bakulaba nti wali bubi nnyo ne weesitula, SB4 ono tetumanyi ffe gye yava, twamwekanga ku social media ate ne tumwagala. Abantu buli bakulaba nti osituse ddala tebamanyi biki bye wayitamu gwe kujja kutuuka awo, bakukuba ne bonoona bizinensi ne bakwonoona erinnya. SB4 erinnya terikoleka. SB4 erinnya okulikola oveeyo tukulabe, gw'omanyi gye watandikira eyo gy'otuuka awo. Ffenna ffe tumanyi gye twava tujje mutulabe. Abantu abatonoonera amannya, lowoozaamu singa bakuwa olupapulo oluyuzeemu bupiisipiisi ne bakugamba tula mu mmotoka, vuga emmotoka, kwata obupapulo obwo mu ngalo obuteeke wano, emmotoka ovuge, embuyaga ebufuuwe bugende. Ne bakugamba ddayo ogende ng'okuŋŋaanya obupapulo obwo buwere bukole olupapula, osobola okituukiriza? Kati erinnya omuntu okukola erinnya SB4 kizibu. Era gwalyonoona ne bw'onsanga n'oŋŋamba Hajjati nsonyiwa ku bye nnakwogera, tosobola kugenda onoonya omu ku omu kumugamba nti Hajjati namuwaayira oba Hajjati si bituufu tali kino, just yali nsaalwa. Nze jjajja wange ye yambeererawo paka kati nalwadde ssenyiga ono SB4. Jjajja talina gw'atannagambako nti ndi mulwadde. Bankubira amasimu abagamba Jamida mulwadde, Jamida mulwadde. Lwaki? Jjajja yanjagala. Nkwebazaako ekintu kimu, webale kwagala mwana oyo ate mwagale. Abo abaana tebayiwa, yazadde naye ate tagenda kuyiwa, ekisooka tagenda kwerabira, ekyokubiri ajja kumanya ennaku ye, andi nkukuutira okumanya ennaku ye baby girl. Nze namanya ennaku yange, ne mmanya nti ndi munaku, ndi mulekwa, ndi munaku. Ne mbeera mu bantu nga mmanyi ndi ki? Nti ndi munaku. Era bwe mba nkola SB4 nze seeganya kukola kubanga mmanyi akajja obunaku. Kati olina okumanya nti toli munaku, tolina bantu bo, but kyeteekemu ogambe nti ndi munaku nze nyina okwejja ewabi, so that jjajja wa asanyuka, abeera musanyufu gy'oli. Jjajja we bali kwagala mwana oyo. Bangi babagoba, ne babagoba kati we bandibadde bamugoba dda nga yagenda n'okugezaako okulugjamu n'afa. Newe bali mwagala. Yali asaba na mmotoka kumukuba. Nze SB4 mmanyi kye kitegeeza. I know. But alhamdulillah tunona obuugi bwa omwana tubumuwe, tusabe Allah atukumire baby, atukumire n'omwana omuwala ono, and tumusaba abateekemu baraka, akukingiriza obubi obuli mu mwana oyo, amukuweemu obulungi obumulimu. Tusaba Allah omutima gw'omwana oyo amugumye, abeere ng'akimanyi si yasoose ate si yasembyeyo, era tumusaba abeere omwana omulungi. Anti tusaba Allah amufuula omwana omulongoofu, amufuula omwana omulungi gy'oli, omuzzukulu n'omwana omuwala. Nkusaba okumanya era nkukuutira okubeera ng'omanya ennaku yo. It's not nti oli munaku, SB4 toli munaku, nze nange siri munaku. Naye nze ntera okyegamba nti nze mmanye ennaku yange. Nsobola okufuna amaanyi agakola ki? Nti SB4 eyo ne webankuba ne bagamba Hajjati oyo aseera biki oba ne boogera bye boogedde, nsigala ng'ambe ebyo bye balina okukola ate nze nnyina kusigala nga nkola kino. So Daphine bewulidde bulungi?
nakola ne jjajja wange nga gwe ne jjajja nazo jjajja namupromisinga omuzimbira ennyumba najje muzimbira ali agiyingiramu kati nawe kola ne jjajja ng'omanyi nti olina okumusanyusa. SB4 nze mukolerera kati kintu kimu jjajja wange akuza akaddiye ndi mukola nnyo njagala mutwala Makka kozi kyayagala akaddiye nnyo naye babatwala jjajja agamba ayagala genda e Makka ayagala kola umra kati kyendiko kozi yayina waali ali ku kibanja ali ku ttaka ayina ennyumba buli kimu but jjajja wange ayagala nnyo genda e Makka kituukirize kyenjagala guno mwaka tekyasoboka kozi bagenda nga 29 but I think next year nsaba okuwerekerako inshallah nja kubuulira. Okay, tweyanza nnyo SB4 Media Tuggussa Enssonga tugende tunona obuugi bwa Daphine mpola mpola. Essanji zino buli kimu kikyuse engeri gye tuwangaalamu n'enkola y'ebintu. Ebiseera bino kaabuyonjo y'ekika kya biodigester septic system yeriko olw'emigaso emingi gy'erina ate nga kikalubiriza bulamu. Ffe abakato Accra Construction Services tukwanjulira Accra Biodigester Septic Tank. Tuli bakafulu mu kukola kaabuyonjo ez'ekika kya biodigester ez'omulembe tewunya tenuunwamu ate ng'okuzimbibwa etwala ekifo kitono ddala fuuti 3 ku 3. Ab'amaka, amasomero, hotels, amalwaliro n'ebifo ebirala mukolagane naffe tubakolere kaabuyonjo eya Accra Biodigester Septic Tank. Anti yeriko kato Accra Construction Services tukola ne general construction omuli okuzimba amayumba mu bika byonna okukola finishing ng'okusiba tiles ne painting. Tukola plumbing services kusana okuba pulani z'amayumba. Tusangibwa Nalukolongo ku kizimbe ky'Amakanga level 2 essimu noti 757 noti 5 anamunya noti noti oba noti 772 noti noti 9421. Kato Accra Construction Services Zimba Uganda. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Ajat tweyanziza nnyo wojje Mukama akuddizeewo. So Daphine mami waffe yatuleetedde aze yeetisse. Teyanziza nnyo mami, teyanzi. Mukama akuwe omukisa. Akwetedde ku nnomi okwoza obugoye bw'omwana, sabbuuni, kano katimba. Abadde alina akatimba? Ya kano ka mwana. Amasuuka buno bugoye. Mulimu obusuuka, mulimu receiver, mulimu diaper, pampers, kasukaali, buugi, bucket ajja sookingamu ebintu bya baby inshallah. Pozi manya kuwa kujajja sente batwale baby mu ddwaliro. Jajja baby tebamugulira bugulizi ddagala, bamutwala omusawo amulabe. Nenga tweyanziza nnyo Ajati. Tuweera omukisa omunene nnyo Ajati, Mukama akuwa omukisa. Nze simanyi
essanyu lyempulira ate mukama akusanyusa okusinga wo ate nate. Amina. Mwenna tweyanziza kuba tetubataddeemu mafuta tetulina kye tukoze naye mukama abakozeseza abatuwangaliza asanyusa amaka gammwe abaana bammwe babasomese kwegamba kyowulira omuzadde kyotonda kyoyagala mukama nammwe kibeere ku baana bammwe. Amina. Daphine, so teweyanza simwe mwakatandika bebakatandika akatanda yanze nawe bebatandika akatanda weyanze tebalaba face mukama abawo omukisa mwenna gye mujje mukama abawangaze mukama aba blessing eri family zammwe abaana bammwe yonna gye mutambulira ku mirimu gyammwe mukama abawo omukisa sina bingi byakoogera. Amen. So Daphine twebaze ku Agudde omulundi ogw'okulala kuba si byangu mu kaseera kano enkonome mukyalo yasula wala naye gyavudde nateekamu amafuta nanoonyereza nebbanga ddene nanoonya nga wendi bize we mubawunsinga enkuba emukubye etonye empitirivu nenkuba nentoba bwenti naye ate nga mpulira nkyagala nga kyenjagala okukola andi owedde enkuba nga ngamba ye kasita ndi ku ibada nga seggama nakweggama ntambula noonye ebyenjagala naye nga ngamba kasita ndi ku ibada nkola lilla but jajja nze nkwagadde nnyo webali kubeererawo Daphine SB4 webali kubeererawo abaana bano. Amina. Mwebale baagala webali kubeererawo abantu bonna aba Uganda kozi bangi boyambye. SB4 omuntu waba atakusimye tofaayo era tonyiganga gwe kola mulimo gw'olina okukola ogukola ku lwa Katonda anagamba webala agambye anabatagambye tofaayo sigala ng'okola koze ekyo Katonda kye yakutuma okukola. Yes, so oba kubusimbayo Agudde boso okugamba abazadde abali eyo. By the way kinawirako abazadde ba Daphine bali bakambwe nnyo gyali in fact yafuna obuzibu natasobola kugamba bazadde be naddala maama we siwe kiri bonna gye yali abeera nga bakambwe najjako ko kudduuka wali eri Makerere Kavule tetubabulidde bwasangibwa Makerere Kavule nene nsanga nga bawala bo ne batabani bo bakwano bo nnyo. So bazadde abali eyo obawo obubaka obusembayo okusembeza abatabani baabwe bawala baabwe okufuka mikwano gyabwe ng'abaana bo. SB4 nze nakula saagalwa nze sitya kyogera andi siriko wakyogera kozi kyekindi ku mutima nakula saagalwa eyanjagala yali jajja wange ne dadi eyanzaala dadi naafa ne tusigala ne jajja yanjagala nnyo. SB4 nze nagamba gye ndifumbirwa ndifumba sirinobayo ndibeerayo neŋŋumiikiriza nga bajajja bwe bagumiikiriza ne bakuza baddadi naffe ne batukuza ne ŋŋamba SB4 ndiyagala abaana bange mpaka lwe ndisa omukka ogusembayo kubanze saafuna kwagalwa paka kati abana no bawalave kati SB4 eriravu nze gye saafuna nze takira ne bwankubira essimu kati era ne bwakuba essimu n'owulira nga njogera naye ku ssimu tokkiriza nti njogera na takiya oyinza olowooza njogera na muntu mukulu mukwano gwange nnyo naye mba njogera n'abaana bange nakiya bwakuba omwana wange yenna bwankubira essimu nsitukiramu neŋŋenda naye mba ndi ku dduuka. Abazadde mwagala abaana teri muntu ali kwagala bya ddala kusinga mwana wo. Omwana bw'akola ensobi ebeerezze tegenda kuddayo kati SB4 aliwo ensobi kale omwana zaakola n'ogamba nti nneeno naye SB4 ensobi omwana nga baba musobezzaako n'afuna olubuto kisigala nti nno olubuto aba agenda kuzaala kibeera kigenda kuvaawo addemu ataafuuka omwana. Abaana abo be mukasukakasuka abaana abo be muyisa obubi baffe ffe tufuuka ensonga. Abaana abo boolaba awakanga oyinamu b'oyagala oyinamu ebyano oyinamu abaana oyinamu b'owa ebintu oyinamu b'otolatolako abo b'otolatolako be bagenda okufuuka ensonga ate balina okuyamba bali mu making sure nti abazadde twagala abaana baffe kyenkanyi andi twagala abaana baffe. Teri ali kwagala mu bulamu bw'ensi okusinga omwana wo. Ono mwana tagenda kwerabira jjajjaawe. Tasobola SB4 kati nze jjajja yandabirira ndi muto namenyekako nanzijanjaba ndi mu myaka 3+ nkyayogera ku jjajja wange. Abazadde twagala abaana bannange twagala abaana baffe
ate ekirala ali eyo ng'olina obusobozi oba ng'olina kyonna buyambi tukimanye embeera mu Uganda si nnungi noonya SB4 muteereko omutwalo ajja gutuusa ewa jjajja teekako 5 ajja zituusa ewa jjajja kuba tosobola kutambula ate oleeta 5 but tugategate jjajja tubeere nga tumuyambako abeere ng'akuza abaana SB4 nze ebikwataganye n'abaana binzigwa nako njagala abaana bange obulamu bwange bwonna baana. Okay. Obubaka Seka wange omulungi nkutumiddeko kwagala nnyo kibubu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Okay, tweyanziza nnyo Ajati JN Events asangibwa Makerere Kavule gwe yetegeso asubira okukola omukolo mwine subira okukola omukolo kuba kusimu eri ku screen yoko ojja kubeera nga Ajati omufuna naye muwagireko tweyanziza nnyo obubaka bukubeeremu twagala abaana baffe tubafule mikwano gyaffe nze muzukulu wa Kabajja Bumalu akoze ku kamera nga bulijjo beera bulungi weeraba. Oli mulimi wa miti kalitunsi weegomba oba oteekateeka okutandika weeyune Lwazi Forestry Limited bakugumu okusimba kalitunsi n'okutunda endokwa ez'omulembe tukuwa lease ku ttaka ey'emyaka 7 ku miliyoni 3 zokka ne tukusimbira emiti ne tugirabirira omwaka mulamba ate ku ttaka lyo ku miliyoni 2.5 zokka tukusimbira era ne tugirabirira omwaka mulamba ku miliyoni 2 giba myezi 6 tulina kibanja program ku miliyoni 6 tukuwa eka namba ne tukusimbira emiti n'okugirabirira omwaka mulamba eyeetaze ettaka nga lya kyapa nalyo weeriri tutuukirire wano Kasangati Boyinja Zone oba ku baku noti 7 noti 3 283 391 oba ku WhatsApp ku noti 776 991 6 noti 3 booking kati nga season tennakuyitako.